kakati kati gwe oli waddembe okugamba mbu muwozi alina abantu nze subira nti alina agenda ey'okwesimbawo. Sisuubira nti bumaking ebigambo byange. Sisuubira ezo groups ze zagenda atambuliramu. Ekisooka aleesewo Pulezidenti, musobola okuba wano nga musanyuka nga mulaba abakulu abo nga bavayoletinga amateeka g'amagye nti Museveni afuuka musukulumu ne famire ye, nti mutabani we asobola okuba mu byambalo by'amagye n'abusinga institution y'amagye bw'asaba obululu, nga waliwo omusajja simanyi baluga Hale Balamu bwe yafuna vision mbu mutabani wa Museveni alina ofuga eggwanga lino nga batambula n'ebivulu byabwe. Ekyo tekigenda kubeerawo. Ekya mutabani wa Museveni ofuga netegereza sebo. Ensi Uganda tefuukangako bwakabaka. Musobola okukola ejjooga eryo ne mulaba nti people peaceful. Ngera bwe mulaba, there are so many disciplined armed officers who are very quiet. Abatasobola nakubigira kubanga bano bakola ejjooga eryo batandika okwa-identifyinga mbu ono tawagira projekiti yaabwe, ono tawagira projekiti yaabwe. There are so many very quiet, disciplined armed officers who are watching you. Temulowoozesa mwemanyi bagenda ne babalowoozesa nti Museveni asinga okutegeera mu byonna, tyategeera ebyobufuzi, yategeera kino. Abantu bangi basobola okubeerayo mu kyalo eyo nga basirisa, n'abalala bali mu barakisi zino z'olaba ze basulamu ng'abali mu refugee camp, ebiyumbayumba ebyo biraba poliisi byesulamu n'amagye, ne balaba nga muvayoletinga amateeka agafuga amagye nti serving officer talina kwenyigira mu partisan politics, n'okwata ssente wakati mu bannansi mu bwavu n'obawanga biconvoy ne bavuga ne batambula. You should know, musobola okimanya nti amagye mu Uganda tegawera 7,000. Mu Uganda tuli obukadde 48. Obukadde bulinga 47 bwonna bubawookinga bubatunulya bwe buti. Waliwo abatasobola kuvaayo nga ffe ba Luttamaguzi, they are with you. Anti kyembadde maliriza nakyo, kyembadde maliriza nakyo. Naye bw'olaba eno trend eriwo, nga kati bw'olaba Kyagulanyi bw'abadde atambula His Excellency mu Western Uganda, ndowooza obadde owulira ebigambo bye nga biri very clear. Ebigambo bye biri bya kununula Uganda, si kutemula. We shall crush them, never. Akugamba gwe oba oli Munyankole, oba oli Mukiga, oba oli Mukyoli, oba oli Muganda, twetaaga okuzzaawo Uganda empya. Gy'onoofuniramu omulimu ng'oli takusoose kubuuza ggwanga lyo, gy'onoofuniramu omulimu nga tofunye enguzi. Uganda empya gye munaayita abaana bammwe abafiira mu nsi z'Abawarabu nti mukomeewo, eno y'ensi yammwe. Uganda empya gya preachinga nga state property ziba state property. Gye mugendo ndowooza enjiri ojulya nti obugagga bw'eggwanga nga bwonna bugabanyizibwa kyenkanye. Ndowooza enjiri eyo badde ojulira. Etagenda kubeera nti ono w'ekibiina gundi tumutemule, tumuteeke mu kkomera, simanyi bano tubateeke mu bukutiya tubasuuleyo emirambo. N'abala Uganda empya gya preachinga yeeyo y'omusirikale okumuwa ekitiibwa ng'omanya nti this is a serving officer. Yasuubizeeyo kugambye President, sina kugamba kya principal. Sebo ndowooza nasoma gwe President. Wembeeranga wano Kyagulanyi toddangayo kumuyita principal. Bya principal mubimitire eri ku bitebe bye NRM. Ffe tumanyi ti yawangula okulonda okuwedde era tumuyita His Excellency Kyagulanyi Center mu Sebo Mukama. Ate talina kuntegeera. Honorable Ronald Evan Kanyike ne kiriza tukenziyo birango bino gye tutandikira awo mbaka Luttamaguzi Makula abadde akaaye ne katujje tugende maaso.